kanister bwe yabika ziri fragments ezimu ezamuyingidde endala zatemye what is that word zamansuse nezigenda ku other parts of the body okitegedde ebiwundu weolaba fragments bwatemyetemye omanyize nyabaga benkitu kimu covid we yajja mu Uganda sanitizer mawanga mala yaliyo fwana twalinga tunaaba ngalo sanitizer mu Uganda mu bantu babulijjo yazze mu covid kyovulaba ni Kalefa yasooka muyita sanitizer ebigambo ebimwalo tekitegeeza nti nno sanitizer yayizibwa muki mu covid kati fragments kapya muki muffe kakati sawa omulwadde mu mujjanjabe fragment bannayuganda bajja kitegera bo bamanyi kugulu kusensebuse bwekuti ekyo nze nkibagambanga omuntu awangadde mu Uganda nga eggwanga lino siwezaamu mwezi nga ndikoze eki nga ndifulumye bannayuganda fragment bajja zitegeera kubanga kipya tekitegeeza nti tekibaddeeyo nno ne bannayuganda bamanyira ekintu kimu bamukubya asensebuse okugulu awe baagala tebagandaga ku biwundu byo era bo balowooza ekiwundu gulina bba gutya ng'oweddewo alowooza naye babibala abannayuganda babala afudde kati nze mbabuulira naffe sanitizer yajjalo nga ate kigambo kyangu sanitizer kiva mu sanitation twalina ne sanitary prefect ne Kalifa yagamba sanitizer epasi bamusanga muddo ng'anoonya sanitizer ebyo nze mbabuulidde kale omulwadde tukyamusabira abeere bulungi kale kaakati nno atukyali ku nsonga z'omulwadde w'okukyalo kuno national sick waliwo ekiwandiiko ekyabadde ku social media nga kitambula nga kiraga nti Bobi Wine mu ddwaliro Nsambya basasudde $5,000,000 ne beebuuza omuntu omuteekako ekisementi okumuoperatinga byonna bye baakoze kimalawo kitya $5,000,000 zokka okusinziira ku kye baagambye kye baalongoseza munnange Nsambya hospital egambye ntayi tetubiriimu bwetyo neefulumya ekiwandiiko neegamba false allegations against Nsambya hospital era nga muno bannyonnyola I am writing to inform the general public that this message circulating on social media is false and defamatory, designed to tarnish the reputation of Nsambya Hospital and its staff. Nsambya Hospital is a reputable healthcare institution that upholds the highest standards and medical ethics and professionalism. The claims in the message are baseless, as any medical procedure at the hospital is conducted with strict adherence to ethical guidelines and patient care protocols. It is impossible that the respected hospital would engage in such malpractice, and there is no evidence to support these allegations. Furthermore, spreading such information is not only harmful to the hospital's reputation, but also the individuals involved, and it distracts from the important role healthcare institutions play, providing critical services to the community. Kati okuzaayo emabega ku kiwandi ku kiri ekintu ekiri ekibadde fake bagamba last night at Nsambya Hospital Bobi Wine paid $5 million to one doctor in Nsambya, and in the night he put on his leg a pop which they used on fractured bones, admitted him in ICU, put him on cardiac bed, connected him to machines with a 12 ECG lead placed on monitor with heartbeats. His plan was to secure a referral flight out of the country today, claiming he was badly injured by bullets and was going for further treatment. Kati kiki badde bagamba nti yasasudde bribe ya $5,000,000 omukola byonna bye baakoze. Nsambya Hospital ebyegaanidde ddala egambye mu baveeku. Kale kasate baamuwadde referral tekiwedde. Kati wana bwatuuka nga yeetagisa referral. Nga agenda gavumenti yegenda omujjanjaba.
naye obanga yegenda omujjanjaba kuba si mukozi wa gavumenti esobola okuba kubanga abantu babwe babadde involved mu sikafu kakanisitaani abeera nako bantu ba bulijjo aba poliisi ekolera nsi gavumenti etayinza kubeera executed kati kitegeeza baba wakufuluma bagenda ku bajeti ye kati kizibu kyani olemwa kati